GTV for unity and development. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول والله tubabuzaako abalabi ba GTV abalabi ba program Omukyala Omusiraamu amanyene eddoboozi Nansumba Nadhira ngero olunaku olwaleero tuzze n'omukyala omusiraamu ate munna business. This time round tetugenda kutunuulira nnyo ku side eri ey'eddiini okusinga olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku mukyala butyabwo wegulumizaamu butyabwo Omukyala Owembala, definitely. Omukyala Owembala yafaanana atya? Biki byalina okuba nabyo? What it takes to have Owembala, if I'm not mistaken. Omugenyi wange yatuuse mu studios era ng'agenda kubabuuzaako bi-Idul Rahman tube ng'ateera tweyongereyo ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Hajjat Fatumah. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nange nsanyuse nnyo kubeera wano. Alhamdulillah. Okay, buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe aba GTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Hajjat. Amanya. Erinnya lyange libeera erinnya. Erinnya. Erinnya lyange nze Fatumah Namujju. Fatumah Namujju. Naam. Fatumah Namujju aviriddewa. Fatumah akola biki? Awo tulyoke tusosotoze. Fatumah Namujju awangalira Buyala ku Mityana Road. Simanyi oba mumanyiyo. Manyiyo. Buyala ku Mityana Road. Nzaalibwa Masaka. Ndi munnamasaka, proud Munna munnamasaka. Munnabuddu. Alhamdulillah. Yes. Naam, Hajjat. Olunaku olwaleero Hajjat, actually twagala nga ggwe munna business. Munna business bingi byokola. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Bingi byokola. You're a mother, you're a wife. Yeah. You do many things. Alhamdulillah. Twagala abakyala abali ku GTV nga nange muntwalidde. How do you do it? Okikola otya? Cause wemba nkigasse kyonna nja kigamba nti oli mukyala Owembala. Ng'omuyambazizza engatto ze mwe zitatuuka. Nange I'm still on the journey. Okay. Siri wano nti mu lulimi lw'Olwengo bakyogera nti yakikuba. Yakimala. No. Yeah. I'm also still on the journey. Nina byengwamu nga si bituufu n'enjiga. Obulamu buno bwakuyiga. Tutambula, tulina bye tuyiga, tulina bye tujjamu, tulina ebipya bye tuleeta mu bulamu. So omuntu tayinza kubeeraawo n'agamba nti kati nze byonna mbirina, tekisoboka. So nga tonaba kumbala nti ndi mukyala Owembala, oba oliawo yeggwe, naye nange nkyali mu lugendo olwo. However, striving nnyo every day to be that woman. To be that woman, that extraordinary woman, that special woman, that woman of valor, woman of value. Ngezaako mpola inshallah samuba tutuseeyo. Yes. Kati omulabi wa GTV. Twogedde that woman of value. Nga indeed when you reach into a room, everyone is like, yeah, mashallah. Gwe njagala osomesa omulabi wa GTV. Lwaki alina kusooka kuyingira mu room abantu bagamba wow. Olaba we tubeera ffekka tutera kwemanya Nadhira butya bw'oli. But abantu bozzeemu abantu abakulaba bagamba at least when you get compliments, those compliments from okugamba abantu nga 5 10 ogamba Hajjat nga bagambe 10 terikyawo omu abantu mulana bonna ebyo bagamba naye no Hajjat Fatumah akola bw'ati ne bw'ati. Which means it's true, but you've not been recognizing it. Naye oweesagaga omukyala oyo waati, omukyala oyo aliwa, omukyala that means that you have that aura. Yes. Naye kano kenjagala okutuusa eri abalabi abatulaba n'abatuwuliriza naawe host waffe nange nejjukiza omuntu anabeera special, omuntu anabeera recognized mu butuufu bwa ensonga eyo yalibadde yeekolamu omulimu yekka ng'omuntu nga talinda abantu bamukubira engalo, nga talinda abantu nti bamukubira emizira, naye ye munda we gyali eyo behind the curtains yeekolemu omulimu. Bw'anaakolamu omulimu definitely ensi ejjamu clappingira, definitely abantu bajja mu recognizinga, naye teyalibadde goal
teyali badde goal ndi wana abantu tebamanyi ate oba oli awusali yagadde nyeera abantu kuntegeera to be honest with you I am comfortable gye ndi mu kyalo kyange so bw'okola ebintu nojja ng'obikola somehow ensi egenda nekola ki nokutegeera there are things that we do kati ng'omuntu awandiika ebitabo how will you think nti ojja kusigala ng'oli mabega wa kateni era definitely omuntu anasoma akatabo kajja kutegeerako getting back to the point wombuuliza nti omuntu yali badde akola atya nebukeere ku macanga ensi erina kyemwogerako kitandika naye ng'omuntu nsonyiwa naye kasooka empiseko wano example eno omulimu omukole ng'ogukola ku lwa Allah tegumenya tegubonyabonya kankuwa example y'obufumbo nga bwe navuga nti ndi mukyala mufumbo bwe nnakola ebintu nti bino mbikolera mwami wange naye ndi mu pleasinga Allah wange kubanga eno ye role yange ng'omukyala Allah byanjagala nze ng'omukyala nkolera omwami wange tebijja kummenya wadde n'omulundi n'omu kubanga mmanyi bwe njagala okusanyusa empeera yange gy'eri naye bwe naagamba nti bino kambikola njagala omusajja wange njagala omusajja wange akola bitawaanya bimenya wali bikola nabiyitako nga tabirabye nabbira so kakati n'omukyala Owembala gwe wenyini nyini olina okutuula n'ogamba nti you're doing for you and not even for you omanyi nawo tulinawo mistake teri akola bintu nga bibyeyeyeye naye tulina eya tutonda tuyina purpose lwaki tuli wano kati ng'omukyala ebintu bingi era ndowooza olwaliro inshallah buli nga batusobozeseza bye tugenda okutunuulira gwe ng'omukyala ndi mufumbo siri mufumbo olina okusooka n'otegeera lwaki ndi wano before the marriage before the children before the bosses before the society nze Namujju Fatumah lwaki ndi wano ekyo bw'okimala Allah wakuplacinzawo oba mu bufumbo oba mu leadership oba byonna byokola birimu nti niyeyo byakuplizinga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo buli woona akikulembeze ekyo nti bino sibikola lw'abantu mbikola nze nategeera kirwaki ndi wano ate bino nange byenjagala mu bulamu bwange ng'omuntu ntuukewo omutonzi wange oba oliawo ng'asaasirira yes kati ebintu ebyo buli wobikola mu mbeera eyo wekanga abantu batandika okwogera kwati ebyo ebikyala gwe bannange oli w'amaanyi and you'll be like bannange kakati nze amaanyi gangi luddawa kakati nze nganze omuntu yes era singa tesimanyi ga Katonda nze kati bino naali bisobodde ntya so nga tetunaba kuwaana nnyo bannaffe tusooke tuwaane oyo abasobozesiza okutuuka ku ekyo abasinga tukabuusaako amaaso naye tuba tumanyi wakikola ntya oba olina connections omundozi omwana yakulamu bati oba bazadde be but kati njagala Hajjat otubuulire abasinga twetya mostly women osanga omukazi ngaali so insecure about each and everything ekimuliko society mwalivingira ekintu ekyo tukijjeemu kitya okulaba nga you know we groom ourselves at least okufuna that model figure nga yes woyimirira olina ettafali lyogatta ewuwo ku gwe ku community mwowangaalira ne munsi okutonesa kati Hajjat nsaba okutegeeza nti eryo si tteeka Allah bwe yali atutonda ng'abantu si bakyala bokka bena ng'abantu kyova tulina abasomye ne bafuuka basheekh abalala ne basoma dini yaabwe naba nga yagyetegeeredde ku makuye which is also not so good but ye what wali ali comfortable asomesa bafamily oba oliawo omulala n'agoing an extra mile kugamba buli muntu Allah bwe yali amutonda yalina obusobozi bwe yamuwa kati waliwo omukyalo oyo ng'ate mu kwetya bwe muli amaanyi ge oh yes kyekiri kinakugamba nti tusooke tuddeyo emabega tutegeere lwaki tuli wano kubanga bwe tunaagenda n'ebintu kati ebiriko for example tuli ku mulembe gw'abakyala bwe bagamba nti abakyala balina okukola it's not a must I myself am a business woman but sigamba nti buli mukyala yenna waliwo omukyala nga ye she's well off being a stay home mother nga teyeetaaga nakuba nti ng'alina ekikumi kyayingiza omwami ng'amulabirira kwegamba ye nga bwe yatuula n'agamba obufumbo buno kubanga batugamba nti jana kati nze kanconcentrating wano ndabirira omwami ndabirira abaana bange nsomesa abaana bange mbere maama oyo nga talina mutawaana okitegedde so tetugenda kubeera mu competition nti buli mukazi alina okukola buli mukazi alina okubeera na kino buli muntu alina wali comfortable ate buli muntu alina kooli ye mu mbeera ye tetuyinza kufaanagana
kati bwe twogera ku muntu nti avayo atya sooka otegeere lwaki yo ovayo kulagawa in the first place Hajjat ovayo kulagawa era ekikutwala kiki because abantu abasinga tubuukira nnyo ebintu negwe sooka oddeyo weetegeere ndowooza nabanini nakasoosa akantu ako nze Hajjat sijja kukola mirimu gy'okola because wetubadde tetunaba kujja ku kamera mbuuliddeko ku mirimu gy'okola nengamba wow she's a powerful woman ebimu sibisobola gwe byokola kati omuntu yenna alina okusooka n'ategeera ye obusobozi bwe n'amaanyi ge gali luddawa amaanyi go gali luddawa Hajjat osanga omukyala nze kankuweeko briefly katono ye nali mukyala ndowooza bw'ojja okuyita omuyiribi nga ttamba olwaliro bweri nga wano e Kampala obuyiribi buno obwokukera kasha neva ewaka nenoonya wano oddukaddukayo era abantu benagambako nti ngenda kutandika okukolera ewaka nga balabira ddala that's a dream that can never come true naye Mungu bwe yansaasira nenzira ewaka nenkolera ewaka comfortably ndi mu kusomesa abakyala bonna gye bali ntimukoze mubeeyeyo mujye tuddeeka kuba nalaba emigaso gy'omukyala okubeera ng'ali mu maka ge n'atuulamu n'asisira ebirala bonus kubanga ne ssente ayinza okuba tebagenda zikubuuzaako nnyo nti olisimeka ku akawunti naye omwami bajjamu kubuuzaako ng'omukyala obuvunanyizibwa bwo ku mwami abaana ffe bamama ffe balonzi abatuufu eyo story empanvu ze Hajjat nabeera nnyo mu nsi ng'abaana nabalekera bamayizi nkyogera nnyo buli wensinkana abantu naye nakiyigamu ebintu bingi nnyo Allah we yansaasira nenkola ki nendaba bondi yange bwe yali efa wakati wange n'abaana and all that so going back to your point omuntu nga tannaba kusituka kugenda nakiriwo oba netukoze tutya abanekati abakazi bannanga abakyala kakati tusooke tuddeeyo tutegeere nti nze Namujju Fatumah kiki kyensobola amaanyi gange gali wano ye nze nzaani what do I really want out of this life kubanga bwe nali mpandiikako mu kitabo kyange ekya Your Life Your Legacy nina omuntu ntera nnyo okubuuza abagenyi bange bwe mbafunye ku that show Your Life Your Legacy show nti wali yagadde ensi eno ekujjukireko ki kuba kale ensi bwe batekujjukire naye wali yagadde omutuuzi wo ng'omusisinkanye kikyosobola wali yagadde kwegamba mukululo ki gwe wali yagadde okuleka era abantu ne bampa different things so fenna nti kubanga tugoba mukululo twalibadde tuwayo ekintu eki kinonze nange kinonze naye ogenda noga nti nze mukululo gwange gubeere mu kusomesa oli nagamba ekyo mulala nagamba nti nze omwana okuleka omwana omulongoofu ebimungu byonna aba bimpadde bwe ndeka omwana omudongoofu mba nkimaze so ebintu byanjawulo Hajjat to answer you sorry tutewala nnyo but this have got the explanation. Thank you so much. So Hajjat bwe tugenda maaso mu program tutunuulire omukyala kale right now kati tugenda bagata akole waka naffe abafuluma netuvaayo Hajjat fenna twetaaga okwimika indeed because sibye ebimu ebiri ewange sibye ebiri everyone is encountering things differently so omukyala ono Hajjat I want the thing of bringing us back waba mulunzi ng'ali waka oshegera bwejjeeyo okulaba nga we are seeing from us yes Hajjat oli waka oli mulunzi people know you that oli mulunzi sagala kulunda nkoko yange esigale eyo naye tebasagala mbeere nansawo yange mu dduuka what are those should I say elements qualities that you know kweteekako nga nze okulaba nga I grow the skills that you will need definitely kakati Hajjat nga tetunnatuuka eyo nze mbadde nkusaba tusooke tutunuulire ono omukyala gwe wayise obasa kutegedde bulungi ng'oyanjula program gwe waliise Owembala ebimaking okubeera kino kyetugenda okugendako kimu ku bintu bifuula omukyala ow'amaanyi oyo yenna aba kikyuzinze still kubeera watakikyuzinga era tekimugjaku kubeera wambala gyali ne byakola naye omukyala ali outstanding omukyala ali extraordinary yali badde afaanana atya ffenna tuyayanira ekyo Qur'an we tulambika ne tubuulira abakyala ab'amaanyi beeyogerako bw'omanyi obulungi obeegomba n'ogana naye kati ate nze nyinza kikola ntya otumya Khadija ewangayo omaaliye
n'otunuulira Aisha radiyallahu anha eyafa nga alina half of the deen kakati nonga Namujju waabwe kati ate obanzi kati mbandiwa so ekisooka kya byonna kati ng'omukyalo omusiraamu kubanga mutakasa gwe tusinga okuadressinga wano tusooke tuddeyo tutunye ku bakyala abo Allah eyasiima n'abawejjana biki ebiyinza okuba nga byabasukkulumye ku bakyala bannaabo assignment yange yiyo n'omulala tugende tukirondoola ennyo then bwe tudda wano ffe ngaffe kati abantu mu buntu bwaffe wano olina okutuuka n'otegeera nti omukyala Owembala yaani eyali badde akola ki oba yali badde abeera nabiki ekisooka omukyala yenna bwe tuyita nti omukyala mashallah tabarakallah alina okuba nga alina connection etali ya bulijjo Katonda kubanga tolina kyosobola kola Hajjat without him nti kakati gwe weefudde nti ebintu gwe ojja bitegeera nnyo ng'olina amagezi mangi nnyo ng'olina amaanyi mangi nnyo oba ti gw'obisobola era buli w'obimugjamu bwekapa kumenya ng'abikulekera ate bimenya nga tebiriimu ye kakati omukyala Owembala asooka akkiriza nti waba awandiika points ze bw'ati ku list kimanya yali eyakutte peni n'olupapula awandiika number 1 point katondawo musomeeko mutegeere kole ebyo mwekyo kyoba olonze. Thank you so much. Obanga netonna wana kulonda kintu kyonna kubanga kino kyotteeka Hajjat kyekyatutondera kumusinza kumutendereza ekyo kyosooka okikola oba sente ziganye it is well tewali ezikutuma Hajjat naye biri bye ebyokumusinza okumutendereza baabikutuma kati akoko bagenda bikubuuza kati akosooka okatikinge off your list nti nyimiridde ntya ne Katonda wange nsomye eddiini yange ffenna abatafuna chance ya kusoma ddiini mu buto naseka wange bwentera okwogerako naye anyambako mu bintu by'eddiini agerana nti ekyo kiyimbye nnyo excuse y'obutasoma ddiini ng'oli muto ngo Allah kyakuwadde obulamu gikomye kati time eno wano gwolina okutandikira ogenda osoma kakati oba kusoma ddiini nti nsomye oba okusoma Qur'an ntuuseewo nabuza soma nsobola okusaala olwo osobola okusiba olw'okumaalira olwolona kubanga Allah yatutestinze n'ekisiibo abantu ne bamalako ennaku 30 beddu naye bagala nti ate zino ennaku 2 mu wiiki tazikola ki try to elevate your relationship with Allah invest in your deen. Yes, ekyo kyo kikulu nnyo Hajjat ebirala byonna bigaane eyo shu kati newe tugimalira wala eyo point yo eberenge enywedde tukole ki tulongose ku nkolagana yaffe n'obutonzi bwaffe. That's very number 1. Kakati ensonga eyinza okubeera ey'okubiri kyekiri kye nakugambye nti nze sigenda kola byokola nzikasooke neetegeere bwe neetegeera omutonzi wange byanjagaza definitely nja kutegeera nze Namujju Fatumah kukinjagala out of this life I will definitely. Kakati bw'oneetegeera nti Namujju Fatumah yeeze kino kinaali yagadde nga kitambulira mu kkowa y'emu n'ey'eddiini tojja kubeera controversial. Eddiini egamba kino ate kiri nga wootera okusanga abakyala musiraamu akugamba nti waddiini nnyo naye mu investments ze yakoze yataddewo saalooni akeera kuyunga bantu kakati ebyo omukyala nti Hajjat tutandikirwa yarabbi naye nga azze kwebuuza ku bizinesi yagikole ki agikola atya kakati bw'onaategeera Katonda ogenda kwetegeera bw'oneetegeera togenda kuddukana nansi like togenda kubeera ng'ofubutuka misinde nti ate oli yakoze kino naye nkakikola ono yazadde wano kati oli yafuna musajja bwati calm down tegeera Katonda wo wetegeere gwe biki by'oyagala mu budamu buno nga tebikwatana na ddiini. Ensonga ey'okusatu obulamu buno tetuli mu competition. Nothing is very stiff when it comes to women. Temanyi kantu akogokera kanyenyola balabi bakategera tutonderwa women twagala okuboga wallahi negotasobola ngolabire negamba nedde kijje kakati nno okuvuganya no twali badde oba somehow okay no healthy thing. I know no bakwali badde somehow okay with our fellow women kubanga somehow ndowooza ekyo ekintu kizaale oba oli awo era tuddayo eri nti muntu wategeera eddiini kiyinza kukola ki naye gwe kimanyi abakyala bakompitinga n'abaami baabwe naddala abakyala batandise okukola sente okitegedde ndowooza awo tujja kutuuka mu mukola
naye omukyala tubadde tugamba nti omukyala bw'otegeera nti wano wenkoma kino kinalyetaaze sigenda kubuukira kya munnange nojja mu competition kubanga gundi yakoze kino naye kankole kino obulamu bwewuka kiringa kuma busungu olinamu obusungu obuli kyokka gwe tomanyi you're very okay you eat you laugh naye nga nze mpuliranga n'emirembe tumanye nti ensi fene tumala Allah buli omu kye yamutondera lazima ajja kukifuna sirina nsonga lwaki nkera kumakya n'enkuloga sirina nsonga lwaki nkukwatibwako efitina sirina kubanga Allah kye yantondera zina mu Fatumah nja kukifuna ne munakuŋŋana 1000 mu kinnemesi nja kukifuna ekyo kyokka kikutebenkeza era kyomiisinze ne kitajja kkiriza nti ekyo tekyabadde kyanga alhamdulillah otebenkere however nze sitera nnyo okusomesa abantu kubeera too comfortable kubanga nejja naawe wallahi yakunoonya yekolerera kakati n'obulamu buno beat marriage olina okuteekamu amaanyi olina okuteekamu amagezi olina okuteekamu kwegamba olina okusitukiramu abaana parenting nti nze muna ensaba busabe mungu nsaba nnungamiza abaana oh yes that is so important it is number one factor nti abaana mu kukuza kwabwe tusooke tubasabire naye tugenda kusabira busabizi mwana nga bw'omusanga bwakola ebibye nga bw'omukola ki it will not work that way so tuteekemu amaanyi ku kyoyagala nafuubana mundafuubana entuufu nze Hajjat nakolanga ssente niba engeri gye nalafuubananga mpambye nga sintuufu ng'ebbeje nnyo era if I try to compare the two worlds nze nabeeranga mu nsi bw'onsanga ku fuso ntwala majibusi oh yes n'otambula n'otuuka saa 12 ne mugatikkula nga you have to drive back oba wakatuuka ennaku nga lumu lw'owummula nti ate katugenda 40 ku fuso wavuluma yes naye wenkompe sure I'm telling you wallahi naye bwenkomparing ensi ebbiri nenga tinamujunga nabonaabona nnyo weganotandika n'okukola emirimu egy'ekisajja naye sente ze nakuŋŋanya ebiseera ebyo saalinga ntono nnyo kyokka ate nga leero wookolera mu nsalusalo Allah waayagala olwere alhamdulillah kati bw'osooka n'okukakana nti ekyange kijja kunsanga naye onaba nsaze okukolera waka Hajjat sente mujja kuzireeta mugule amagi mugule enkoko mugule amanda mugule ebintu byonna okitegedde kakati ndowooza ebintu byonna era ogenda okulaba nga Hajjat bitondera ku ddiini okutegeera Katonda omuntu anaabeera omukyala wo atali wa bulijjo nasooka kutegeera Katonda waategeera Katonda bino byonna byanguwa ensi esigala kumwewuunya akikola otya akakaboozi kamwe bapost akikola otya like how do you do it naye talina nnyo magezi alina bye yategeera n'ategeera nti genda kubitu omukyala Owembala still alina okumanya priorities mu bulamu bwe nga wennaga nti keera ku makya gwe weetegeere nze nzaani tegeera obunafu n'amaanyi go nsobola ki biri obunafu obwo buli osobola bupolishing kubanga tobeera nti nze bannange ekyo kyagaana kiki ekituga nti tuteekemukko okulafuubana naye nina otegeera nti priorities zange zezino mu bulamu nze kikwatagana n'eddiini I don't compromise nze kikwatagana n'obufumbo bwange I don't compromise ekikwatagana n'abaana bange nga kigenda mu ttemu y'abaana bange tutawaana abantu babeere nga bakumanyi nti olina Namujju Fatumah nti totawaana omukyalo Owembala alina okumanya nti si buli kintu kyonna mu nsi ogenda kisikambula okyeteekeko abakyala tulina ebintu bingi ebyokukolako kati bw'oteeka mu bulamu bwonna ebitagasa owulira nga okoowa nnyo ate buli w'ombeera maama omukoowu ogenda kuyizinga abaana abakoowu ekitali kirungi so ebintu ebidraininga yo energy nga tebikugasa gwe manya nti kati ku lisiti yange ninako Katonda wange lisiti yange ninako obufumbo abaana bange businesses zange and then my family ebirala they come secondary sigamba nti nosigenda bifaako naye tebintwala nnyo kikwatagana omwana wange awoziruka misinde obufumbo nziruka business sente nziruka Katonda wange nziruka naye bwe ajja tugwe balaba ku lukwa byolumbe ajja tugwe balaga ku mbaga ya gundi ajja tulako diika kwagamba twekooya nnyo tutule tukalire tutegeere ebikulu mu bulamu bwaffe friend of mine yangamba yali atambula mu kibuga
Allah namuleetera ekirowoozo ganga abantu batambula bigere wali speed on asalo na dem ababoda nga omanyi Kampala abataxi kali mu traffic bwati n'abantu naye what are people busy doing lekolaba okwasalika pano nasalo na tam ate buli mwana atambulira ku speed ya kika kya nenga definitely omuntu alina wakola ki wagenda nanga manenda Namujju wali otudeka wansi n'abantu naye tubeera busy nkulamu as we tell people sasa obadde nabadde busy but what are you busy doing ekikufudde busy bwogiraagiramu bwoti ewa Katonda oli safe oba ensi ekutwala misinde nga nebikutwala emisinde wabuwahi temuli so tegeera Hajjat oleme kubonaabona ti ebintu byange ebinkwatako ebikulu byebino ebyo byo biweyo all kati bino ebirala oli waddembe okubikola oba obutabikola tewali akukasa kati simanyi okumanya mukintu kino kyetuva okwogerako it's I think people should get to know more about Rizzi. I for one ninamuka nafunamu kolungu banga ningambo ba sit home nange I think that's not my calling, but you never know. It's correct to you, Wallahi. It is every woman's calling. Is to sitting in their homes. Oh yes. But anyway, that will be a topic of its own. Inshallah. Maybe next time. Anyways, Inshallah. But I think people should get to know about Rizzi. My Rizzi can look at never to give you signamas. Olemanchi wali or tula kulole. You go to Busia. You're getting little company. Right now you're sitting home. Or even more. Yes, ngato chaidi bebyo nga. Sente zichajja. I think we do it one jigumizenyi. Tuleme kale kujjayo tuleme kujjayo waliwo ono tekana nange mfulume nga afulumi. Ndi nange mfulume ngende mu town nkole bangende kaduka kange nkole. I think completely ngate tunagenda okukira. Kati ate ekintu ekyo kirimu ebintu bya mirundi ng'ebiri kwesatu. Ekintu ekisooka. Okukkiriza bwaffe nange gasejjeemu enafu bukyali butono era nsaba omubekitiibwa tolebeetegemu okukkiriza obukkiriza bwe Mungu waabukuwa kyekirabo ekyamaanyi ndowooza kimu byaba akuwadde obukkiriza bwekika ekyowaggulu nkusaba Allah atuwe it takes a believing woman okukeera ku makya n'asalawo nti bisileegira enda kukolera waka olabira ddala nga mukasitoma naakajja naye okunkwasa bwe tumanyi okweno era gye tuliko batugamba nti omulembe gujja kutuuka ng'obutale butuli mu bbala Hajjat with your social media you can literally do almost everything on there kakati bino bye twekwasa nti ate batulaya nti ate we have to embrace ebintu ebimu erize kakati ensonga endala tuyisookeddeku yabukkiriza nti obukkiriza butono omuntu alabira ddala nga tebadde ewaka tebigatta sente zange zinajjazitya naye nga tetulina kutuuka eyo yonna sente ani yazibatuma nga muli abasajja tebabalabirira kubanga bwe twogera ntera nnyo okuseekana abakyala bannaani bame Hajjat nedda kusomesa ku ssente afa ebyeddiini jamaa nti era zisiri musomesa w'eddiini of course naye olabira ddala nga bannange ssente naye nga abakyala bali bulala ne ssente and you be like bakyala kimu n'abaami tebabatera uza akameeza tezimala but anyway ekibuuzo kyewabuuzizza nti omukyala please rephrase it okutegera ekintu kya rizik ekyokubiri nti bw'omala okusooka n'okkiriza kubanga kyekikulu ekyatutegeere abantu balina ssente naye business ideas tebazirina abantu babala kwebuuza Hajjat okujjako okuwalana okusanga ng'olina kyokola so okuga nti ne Hajjat ekikulu otya nsomesa ate ne mmwe Hajjat mulimu okubeera b'ebitiba emibi bw'olowooza bw'onsomesa bizinesi nti bakasomasi bangenda batwala owat kati bwe bw'obukkiriza oba olabira ddala nti omugulirawo sigenda kikola ki ne the more you share the more Allah blesses you webali kuba ebintu bino ng'obitegeera bulungi kakati n'ekirala abantu bategeere ideas kati abakyala bangi baliyagadde okolera ewaka naye omuntu akusanga kati Hajjat kageze waka okolerewo ki nga talina na omuga nti list at least 5 ideas that you can do from your home alabira ddala nga tewali kwegamba abeera talina so abantu beebuuzeeko bannange oli waka ne gwe okikola otya oli waka gwe okikola otya
kuba nze sijja kuwagira nnyo twebuuzeko mu abagenda kunyumya okusuubula kubanga kakati nze ndi mu kwadvocatingira abantu abatudde ewaka tukikoze tutya kubanga nakera mu makya nenzuula nti ssente zeetagisa mu bulamu era teri kutandika naga nti Hajjat ssente zeetaaga kyobona nti nzinoonya naye nasooka nentegeera nti waggulu wa ssente waliyo ebirala nga ku mukyalo omufumba bagenda kumbuuzibwako nnyo abaana bagenda kumbuuzibwako nnyo kati kansooke fokasi yange ngiteeke wano ewabiri eddiini yange nze natambula nga Hajjat ngaesobola bukaseera ogattangatti n'okusala leeti samungu atusobola sitakatonda nkulaga akabenje akali mu kuzunga akali mu kuzunga naye kali mu kutambula akali mu kutambula neze kuli kwali kuzunga kwennyini okwange sigamba okwabalala kakati nga birala nga tonze nakukeerako kumakya nti kati nsomeko ku Qur'an nti kakati bampulirizeeko nti no share ino omusomo gwabe tolina budde seeka tolina budde obeera mu kutambulira amasimu eno kati nsobola okutuula wansi alhamdulillahi rabbil alamin nyumiddwa I for one siba kitiibwa Allah tugase nebye tuli okwogera essaawa zino ate nammwe abalabi Allah bagase n'ebyo kati omulimuko mu kitundu kyaffe ekisooka tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ate Hajjat atusabire bulungi atubulirire bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubakulisayo nnyo mu kitundu kyaffe ekisoose era ne tubakulisayo omulango gwa bakama baffe abakyala basiraamu mwenna n'abatali basiraamu abali ba puroguramu omukyala omusiraamu. Tukyagenda mu maaso ne Hajjat Fatumah akyatunnyonnyola omukyala Owembala. Akadde kano mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunuulira amaka abasingawo tusinga okuviirako agamba omukyala takyategeerekeka buli kimu kifudde yeefudde agenza okukola nazibu akeera ku makya ayingira kirakerako abaana abalese kati kitulambulira naandikutte ntyabo cause that is the best I think the foundation nyezeewaawe batiba ate nsigaze n'obukozi bwange naye nga wo wategeddewo lwaki wooli ekibuuzo kinene omukyala oyo nange nze mu kyebuuzo bwe tuli twategeerawo omukyala omufumba ali makaage mungu nakubulesinga n'ozaala n'abaana awo wenyini awo wooli wategeerawo otegeera nti awo tuli ku ibaada tuli mukola mulimu Allah gwe tusuubira nti ajja tuwaamu ejjana ekyo onasooka n'okitegeera Hajja tugenda kumenyeka naye amaka galimu ebintu bingi leka tugamenyeemenye amaka gwe wenyini nga tetunaba kulaba nnyumba tetunaba kulaba mwami tetunaba kulaba abaana ye gwasookerwako Hajjat kkiriza byange omukyala bwe tutuuka mu maka ge bwe tugasanze gakomyunikeetinga ye bwe tuyingira mu maka go Hajjat tetugeraga nti mwami wa wano nga muyonjo anange omwami wa wano nga manyi okufumba byonna bitegeeza amaka go bitegeeza ggwe kakati amaka g'omukyala gaali badde bate oli Owembala atali wa bulijjo omukyalo yali extraordinary gaali badde gatya ekisooka kya byonna maama gwenga gusooka bwetereezi kubanga ye gwe akutte amaka go mu ngalo bwoti driver tetuli mu kutwala kifo ky'abaami kuba oluusi bw'okyogera bwotyo bati naye Hajjat nga weesuusiza kati ate abaami baffe bali luddawa abaami ebiseera ebisinga bafuluma ebweru ne bagenda ne bakola njogera ku bakyala bano abawangaalira eka nja kunsonyiwa naye n'abatambula of course nabo bamanyi okukola ki okudda ne balaba ebyo baba balabye ewaabwe makakaabo naye omukyala bwe bw'osooka n'oweekuŋŋaanya ggwe bye biri bye twayogedde nomanya nti nze ebikulu byange nga omukyala omufumbo maama bye bino byennyininyini byogera otambula nabo mu makaabo abaana bakule nga bakumanyi nti maama waffe nti nga tolina mpisa waffe kubeere maidi towangaalawo obeere ng'oliyota naye nga tolina mpisa kubanga empisa zatandise naawe tobeerabira mukyala munnange
nti omwana gyogenda mugambe wana eswali hanagambe kola usooka kakyoliwo toli hate kakati kino asobola obbikola naye omwana akola nnyo byalaba byokola omwana alaba nnyo era byasinga okukola ki okutwala mu bulamu kyovola tukula tugamba nti neffe taata waffe yakolanga bw'ati fe mama waffe ekyo waffe ekyo mama waffe teyakikolangako kimama waffe teyakikolanga kakati tukola nnyo ebintu byabazadde baffe so naffe abaana baffe batutunuulidde byonna byokola nti gwe maama agenda okuorganizinga amakaago gwe wenyini sooka weetereze mami kyagala plate yawo sooka weetereze plate oba togyagala ebeerewo gwe wenyini gijjeewo omala okuli bakulabireko mami bino ebyoga nti mwana gwegenda osaalaze banamwe tokimwagala Allah wammwe oba nnyonnyola naye nga tosaala saala or better still saala nabo taata maama abaana balaba maama bwayisa taata nawe agenda okuyisa abaami baabwe bw'oba oyagala abaana bo barespectinge taata waabwe respect him first respect evaaringa waliyo amaka nga bo okufukamira tebakina mbuzibu waliwo amaka nga okufukamira omuntu tekirabanga ekikulu ago maka gaabali twagambe tetukopa ebyago ne tubireeta ewaffe gwolina kukolera bikolera ewuwo nti kakati being organized Hajjat ogwo musoma mulamba wetujja okwogerako saamudde omukyala abadde atya organized mu makaage era ntera okugamba abakyala nti making sure amakaago lwe lubiri lwo yegwe n'abakyala nga naye otuuka ewaka weesunga okuddayo oba weesunga okuddayo nga I have to go in my bed. Thank you. Kugambanga buli kyotunulya kikusanyusa and not as very well. Tekitegeeza nti omuntu okubeera that kind of home olina kubeera namatiri bonna awo wenyini mukazigoko gwokesunga okufaako okufa kibanga gwogenda okamaking Hajjat obuyonjo like ani atayagala buyonjo okuggyako obunafu bwaffe naye nga tewali muntu atayagala buyonjo wali yagadde okudda mu makaago nga gonna buli wantu wonna ekisenge ekyo kirina akawooge kyekawunya nga si ka bulijjo kugenda asanga mu ddiiro ng'era bw'ogulawo ekisenge ekyo kakwelkaminga Hajjat taata bw'akoma weewaka mumwelkaminga mutya oba bahajjat bamaidi be bajjayo ebintu be babifumba be babikola batya kwegamba gwe dadi bw'akoma buli muntu abeera ku lulwe kuba ye gwe avaayo n'omwaka haaga ne mutambula n'abaana ne bakulabako because that is not bad amaka gaffe abantu abawangaaliramu tugeze abakozi baffe maama obayisa otya oyogera otya n'abakozi jjukira baliko ebintu byabwe bingi okitegedde kakati yegwe abeereyo n'obeeranga bagamba nti oba tosobola muyisanga mwana wo mute ogule engoye za yidi ez'emitwalo 2 ku baana bo y'omuguliro wa mitwalo 4 oyo mute tojja musobola naye abakozi obayisa otya oyogera otya nabo abaana bakulaba oyogera atya ne taata abaana bakulaba amakago gafuula olubiri nga n'omuntu agayingiramu ayina ekintu kyagawuliramu nti bwetuuka maka ga Hajjat Zaitoni nti owulirira ddala nti wano kugamba gayina engeri gye gakusikasika nga gakusembereza eri omutonzi buli wootambula n'otuuka bali baba basoma Quran guno omusaala kwe gatolina wowonera swala bananga amaka g'oyo omukyala ebintu bya butto bintu byaki tebabiriirako ddala bali abantu baliko health eating nti bannange wagundi nti bali mutuukayo the warmth the hospitality ennyanirizza gye bakwanirizaamu owulira nga bannange byonna byoze nabyo omugugu oguwummuza amakaago sitayiro ki amakaago gakwogerako ki gwe bw'ogayingiramu oba omugenyi kiki ky'owulira tuganizinga amakaago mu mpisa mu ndabika mu nneeyisa yaffe n'abantu batuwangaala nabo mu ndya yaffe ennaku zino twegayaliridde nnyo Hajjat ennaku zino abantu balwadde nnyo diabetes abantu balwadde nnyo ebirwadde ebitakwatagana naye nga ndya maama nga maama kyolina okusooka okutegeera you are meant to be a teacher so olina okubeera nga essimu yo ogikozesaki nti kati bino byeyisakizeko bino bye tulina okulya abaana bakulina kulya bati omwami wange nina mulabirira bwenti amakago nayo gabeerewo nga mutuufu ate jjukira buliko okola nga kalungi mu maka awo nno nze bwebasinga n'okunzita obusi buliko okola ng'oli intentional nti kino kyenkola
buli kokoleka kabeere katono katya ku mufumbo okumakaago ku baana bokungwa kwambula kibeerera kati amaka kintu kikulu nnyo ku mukyalo oyo waaki Owembala kubanga amaka yeggwe okimanyi nti twakula we twali tukula waliwo amaka gakusanyusa okugenda nga ne webaba bantu Hajjat Fatumah tegavugwamu bantu ono aba yakavaamu omulabi bayingi ono aba yakavaamu naye nga waliwo negali amugaco gayingiramu era bwokyogere nangu akafaananyi nembako byenzijjukira we should copy that Hajjat ensonga endala omukyala ekintu omuntu eneeyisaayo ng'omukyala oli mukyala ali approachable oli mukyala akalubiriza abalala ba in-laws bakutya n'omwami yennyini yakuwasa akutya oli mukamba okufa abaana bennyini n'ekizibu kyabe bakigamba neighbor gwe tebakusemberera then eneeyisaayo n'abakyala abalala ye gwe yali agadde buli mukazi ali around yabeere happy oba gobeera mu byakwepaaka nakwewaana kwegamba oyambi oti eneeyisa yenneekwatayo egenda kututegeeza nti oli mukazi wambala oba oli waliwo akatama abaana ke batera okukozesa akasinga okunyumira mukazi nkerabidde naye nga balina engeri gye bakwogera kansisa nnyo nga mpya abaana bakwogera awo but anyways kyekikulu so tegeera eneeyisa yenneekwatayo tewemalayo nnyo n'omukyala Owembala ate teyeejajaamya olina okusettinga boundaries n'omanya nti awo ngendawo oyo simukkiriza si mukwematira naye olina okuba nti no olina values zo ng'omuntu kasita Hajjat Fatumah buli kaseera oba olina okujja naye erabira nti sometimes oba olina nayo ebyokwasaganya ogamba atajja kundaba yeraze tagenda naba nakitwala bw'atakombe you have your things naye omuntu oba akwadde ku salaamu ate temuli so close kitwalira no problem so omukyalo oyo amanyi neekwatayo naye nga kyensinga okuvumirira nange kye neerwanako kukalubiriza abantu gwe omudatandeka n'omwami n'akutya n'abaana ne bakutya n'abakozi ne bakutya tewali muntu asobola okugamba nso kakati tuli ku ki maama kakati ensonga endala yali badde yakubeera abaana jjukira batugamba mu Luganda wano nti omwana omubi aganyanyira baneetwalaba tebaligambako ku taata kakati maama butya bwoleza abaana bo nsonga kodi era kwe kutegeera nti omwana wange naali yagadde abeere mwana kika ki omwana atya Katonda ekyo kyondowooza ffe tuna tukimanyi omwana alina empisa omwana omwetoowaza omwana omukkakkamu omwana omuwuliza omwana kwegamba byonna ebirungi obimu training but most important yabikulabeko tebamanga bayogera n'abantu bakulaba obuma ate owooza oyagala mpisa kakati ate nga greatest legacy y'omukyala ye tulakuye sente Hajjat I remember I was on my graduation back then. I go mind that time when it comes ngabawo abantu ebirabo. Kati nina abantu benali nesunze nga many they have my big package. I got it so excited. I was like, banange bagenda okumpa. But surprisingly, bawa mama wange kirabo. Instead of me, nenta kati mu speech yawe tebagamba webali kuza mwana. And I was like, oh. Mashallah. Yes. Yeah. Era mamange, I think she's proud. Mashallah. Hajjat ali proud. Ebyali ebyange yabifuna, but alhamdulillah naye nkola. Alhamdulillah. So nekinjigiriza nti si bintu byokka byokoze ng'omuntu, but even the kids represent you. Yes. Oh yes. Yes. Era omuzadde yenna ali successful. Mugwawangaza n'alaba ku mwana ng'avudde. Hajjat kulafu abaana ffenna ng'abazadde. Twalaliikirira nnyo. Era omuzadde obaoliwo teyalitidde na kufa. Kubanga kotteeka. Ne buli w'otuba n'oga nti kati ne tulyako eri ensonga ey'obukkiriza nti Allah ajja balabirira. Allah ajja balabirira. Naye nga buli muzadde yali yagadde okulaba omwana we ng'avudde.
again so Allah fenna akituwe kati ensonga endala mu kuleera omwana oyo topic nayo nnene nnyo okuleera omwana ndowooza olulala tujja genda tuyite ng'atema inshallah ensonga endala ndowooza obutwogere ku ssente that is the center of everything. Twogere ku ssente kubanga abantu baagala nnyo okuziwuliriza naye tujja zoogerako katono kubanga of course mu ddakiika ndowooza ze tulina tesobola zimalayo naye ng'ebigambo bya ssente abakyala okukola ebintu bya ssente mu bufumbo abakyala bakola abami bakola biri tricky naye byonna okusinziira mu bufumbo abantu bwe balimu bwoti bwolina obukwata tokola kyagundi nga tegwe kigenda kuleetera akabaati mu bufumbo obwo kubanga ekikulu kya byonna twakitegedde nti obufumbo buli class above kiri kirala kakati ate kino kyegera nga bonus wadde nga abamu tukyekwasa nti no we have to work abasajja basuula obuvunaanyizibwa bintu nti weebityo naye nga ebyo abasajja okusuula obuvunaanyizibwa si mulimu gwaffe gwa kubasasula ekyo tukireke empeera gye bajjojji temukolima naye tukkirize nti kale kankole ng'omukyala naddala ng'omwami wange ampadde olukusa nteeke my brain at work neme kubeeraawo nga neebaka nnyo kubanga n'okuwummula ennyo kulwaza ate bw'otambuza ku bwongo ono omanya ate bw'otegeerako ne ku ssente engeri gye zijjamu egendeera ku munno omanya nti bambi wangama kibigaanye kitufuba bigaanye akati omukyala okukola abakyala tusobolera ddala okukola ate nesente ne tuzifuna abakimanyi naye hajja tulina abantu nga ye amanyi omukyala toyina kukola kusinga kufuna ssente kusinga mwami nga mukyala si mwami naye nga tumanyi hajja Fatumah toyina kukola ssente kusinga hajja nga it's a mentality in them nga ye amanyi obusente era olina okubeera mu miliyoni kale 5 hajja alina 4 ye nga alina kati MC ya competition ngera bwe twagamba MC ya competition twagambye Allah ngabanga baba akoze iki mu byo bityo nga bwe byali Khadija radiyallahu anha tiyali baddenga yasukula sallallahu alaihi wasallam kakati abantu tuwogere nga tulina ku research batukoze naye kisobokera ddala nnyo omukyalo okusinga omwami ssente naye singa Allah akugezeseza kubanga ekyo kigezo wabula waba Allah akugezeseza mu yembeera okiyisuutya yegwe agenda okwepankira ku musajja yegwe agenda to look down on your man kubanga talina gwogenda kati okufuga ewaka weekutootya kubanga bino Allah yabigamba tewaliwo omuntu akikolinga nti nze nalyagadde however it could be obundowooza waliwo omuntu asobola okukira ku makya n'akisaba nti njagala nsinga omwami wange ssente naye singa kijja nga tewakisaba manya nti it is a trial it is a test gy'olina okuyita osigadde otya ng'oli maama osigadde otya ng'oli mukyala wadde ng'omwami omusinga kati waliwo okubeera nga ate ffenna tuzirina mwami ayina nange nina ze nnina gwe ssente ezizo olina katamu kamukozesa Hajjat ssente z'ekikyala oba ezo zezitya nakati tuzannemu okutegeera zirina ebizibu byezimala oh my god I love that but alhamdulillah kasa mulina byemumala kyekisinga obulungi nekiri so unfortunate okusanga family ngeri emu omukyala akola ssente okusinga omwami naye nga precious gala epya oba nga bayenkana okufuna ssente naye nga yona ali mu kino nti nze ssente yange yakikyala oba ezikwatakizo then ekyo nzisalirawoza nti kituufu katonda bagenda kukola mukyala munnange soka otegeere defining ensonga zo lwaki oyagala okukola waliwo obwetaavu bw'okukola waliwo okwegamba naye Allah tuba tumusaba naddala mu bintu bya riziki kanziyite ssente in particular nti Allah wange nsaasira nfune ssente zino kubanga nange nalyagadde ngule ku kapeti y'omuzikiti nyambeko okubangalekwa can you give genuine reasons oba gwe n'obeera naggaga naye nga nezaka togiwa n'abaana tobalabiridde ne ku masigiri w'osaalira toliwaayo akantu kati negwe Hajjat ssente zikugasiza ki yali so omukyala Owembala alina ssente ze zigasa omukyala Owembala alina ssente ze zigasa ate zigasa mu layini ki mu kkowa eryo yokka ebisanyusa Allah ssente zikole Hajjat sibyakusanga nti tubagenze ku beach inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naye nga wali buze amasennyeze g'omuzikiti
kamitwale sekumutwalita abaana batubakubaku abaana batubakubaku njawulo abaana leka biki balidde kubanga mami ayinamu dadi naye mubulire ku kanzu baje tutemwagala kubulira ku basajja kugamba sente zoleka kale zigase mu kkubo lya Katonda nga bw'ayagala ye mukyalo w'essente naye tusobola okwogerako mukyalo Owembala ye akwata atya bizinesi ze yeeyisa atya n'essente ye ebibinza okwanga maybe next time inshallah then n'abalina businesses naye nga kutabuka kwa business kuli nomo naye waliwo obunafu bwaffe ogw'ensonga lwaki ebintu ate nga bw'olaba eddiini nti eddiini ogikola obulungi oba kugisoma n'otakola bintu bya biri bweri wa ddiini n'essente Hajjat tibazisomako n'omwana okumukuza omusomako parenting sessions ezo byeziri I personally I love to speak and teach about money kubanga Mungu alina ebintu bya zampisaamu n'ebitunalyesonza ate nemweyongera n'okusomako kubanjagala n'okusoma all the time kaakati n'abakyala bakkirize nti omulimu guno gwe tugendamu ogw'okunoonya ssente tutagwa ogusomako ssente ezo zeki omuntu okufuna baraka mu bundi ye mu maali ye eyinjiwale yeetaaga kubanga akola biki oba ekyo ekitono Allah okikuteera mu baraka kigase weetaaga kubanga okola biki kubanga okunoonya ssente ennyingi si kyekikulu naye okubeera ne baraka mu ssente kyekikulu wali ekibisi zifuna ate nezikolamu ebintu basomezaakonaye nga omukyalo Owembala ne ssente ze leka abeere nga gyazijja wali halaali wazisipendinga ngani halaali awo wali ekimusa ekikulu wazijja Hajjat akali muki waziteeka omukyalo ebintu nebikyukaawo inshaallah ezimu ku nsonga zewandisiridde omukyala abeeri atulaba yandiisa okukwata labanga kuba tutunidde foundation yaffe ya buli kimu Allah waffe amakagaffe yalibuuziza kibuuzo mukufundikira ne sitawulizi babuuza wona otunudde mukyalo munnaye nange sijjemu kubanga nali manyi ekyebuuzo ennyo wali yogadde omukulu n'oku kiki Mungu wakujulira wamu omuli obujulizi bwakubeera mu mukyalo oba omwami yagamba nti mbeera naye Mungu okola ebyamagero abaana bo bayinza kujjukirako ekisinga Mungu akujulira woowangaalira abantu bayinza kujjukirako ki mu maka go era abamungi ekintu ekyo community ofulumye amakaye yasima ekintu kiterenkebe ako buyisi era salaamu akuna okuba kubuuza akuna motoka tambula ogende naye nga wewangaalira some people tend to miss out that thing on the life nomugundi afiiriddwa buyani yani oyo mpozi awuli mu kiri ekikola ekyamu so omukyala ayogadde kubanga kyetugenda okujjukirako obujulizi bwonna yeri Allah ekyo kyennyini kyekigenda okuweesa omuliro obujja byonna byamaani so weebuuze buli lwobeera weebuuze kino kyendi mu kuzimba kino alyagadde abantu banzikizireko bwekiba ngaolaba drop it opikinga ekirala kyomanyi nti kino nagenda nagera kimaaso ga Allah wangala tuwene mutukirinza ekyo kyennyini kyekigenda okufuula omukazi oba omukyala onyumiddwa nnyo kati saawa ndowooza naawa omulabi waffe omulungi onyumiddwa
It's never too much. Yeah, never. It's never too late. You can even start, although you're 50, you can start from there. Kamanya, or is a time because Allah. Also, we came on the last Jana Nijida. Baba Chari to many child with them family. It's never. Baba Charity. Yes. Yes, about Allah for now. I see the opportunities. I want to talk about Kogera Konafi. I won't be women, maybe when we walk in the sea, Munda, CJs that Munda. So, yes. So, Magalanange, Ebi Gambia, and the fashion of it to be genuine HIV. 12, it all starts with you. It's already the future. Waba Mama Waka, little family to the level, and there is similar in right now. That yes, Salavang and Netagocteres, yes, and Netagocteres is Sawin. Not era the choose. Invest in yourselves. Message you do. You have friends in your life. Every time you have myself, you know, to explore them and so much as you know. Let us take time. Balance. Yeah, but yes, balance. Take time. Having a PhD means it's nothing when you have nothing. To Allah, to pay you for the because for you to know things will go the right way. Will go the right way. That's why I'm gonna get this. I tell you, I'm gonna get so, no Kualiro, what community program in challenge. Definitely. Hajjat Fatumah on my own. Just fix acting your timetable. I know they're busy, but please and please and please. Tukwagala, komero kwani. Kati nasuma nibiwa. Omodeza our program. Children Samu, Hajjat make our civil room. Assalamu alaikum. I have to say because a ultimate goal you will be so I like that. Up next on GTV. Oli mulimi oba omulunzi obadde otawanyizibwa endwadde z'ebirime n'ebisolo okubonaabonako kuweddewo. Uganda Muslim Supreme Council ekuleetedde One Stop Shopping Center erina buli kalonda yenna ey'ebyobulimi n'obulunzi nga ye Halal Farmers Center eyakakasibwa ekitongole kya UNBS ekikuuma omutindo. Oyagala ddagala bigimusa oba nsigo byonna tubirina ku Halal Farmers Center. Tuli bakugu abakusomesa ne tukutendeka, tulambula ne faamu yo ne tukuwa amagezi, tupima obugimu bw'ettaka ne tumanya ki ky'onoosimbawo, era tulina n'abasawo abakugu abayinza okuyamba ku faamu yo. Togenda gye bakubuzaabuza kugula bintu biri feeke. Ebikolerere Halal Farmers Center etunda ebintu ebiri original ate nga biri halal era nga tebikontana na ddiini yaffe ey'obusiraamu. Omusiraamu yenna weeyunire products zaffe zino ogaggawale ng'oyita mu bulimi n'obulunzi. Halal Farmers Center esangibwa ku headquarters zaffe wano ku Bilal Business Center nga tonnayingira ku muzikiti gwa Old Kampala National Mosque wamu n'amatabi gaffe mu districts z'obuyisiraamu okwetooloola eggwanga. Eyeetaaza ebisingawo tukubire ku ssimu yaffe 078 36 52 68. Tuwerekedde ekyatuleese nateera egenda kubeera nga GTV ngenda keera nga bezingamu ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 wano ku GTV n'ekinajeerya super n'okusoma super boy bagambe akalezi kaffe ka Light TV gye basole gye kaguse dda wano ku GTV ngambe kagenda keera nga twezingamu zigenda beera nga ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumatya boy wange tugenda kusoma ne Nigeria mu print edesinga okwata kuwogera amasomo kubanga yako kamala tugenda kusoma tugenda kuyiga mujja kusindikira nga message y'ebi Nigeria ebasinga kubanyumira ebikadde ngenda soka mbibaddiremu ngenda soka mbibezingiremu nagambwe ekirowoozi semangene ng'omuto agenda keera nga bezingamu
Light VJ eva sorry nagaye mu print emalayo city mu print emalayo gwanga tugi TV waka ukigenda ogenda maso nokubanga kigwera nekina je ya super ekigenda ngokusomesa ekigenda ngokuyigirisa muganda wange nabazanyi abamanya boy gaba mukwano gwo akati kubagende maso ngakubira chero wamugambe nti akalenzi kakomeda ku GTV bulambala wabala kuno kat Nigeria tugenda kusoba tugenda kuyiga ngami ngenda kera ngambe zingemu mukino kino kyange kino kinini ikya kuwa kumama nyao GTV ngablija ngambi abamanya tugenda kwera nabo tugenda kusoma tugenda kuyiga nati GTV wokawoka sawa 3 paka sawa 4 tuina kwata kubagenda masonga ate onyumirizwa ne Light VJ eva sorry kabera kalenziko kitangala cha VJ mama nyabo mu kifanyi kyenyine ekya sinema nga kinyiro kamera Nigeria